temwinayo mwesibidde ennyimba muzikuba kati zimala ennaku 3 nga lusirise muli mutuzungirako reason why njogera bino nze ndi wakubiri wa alien otegera alien ambere dombingi tosobola kuvayo n'omuti obola bwoti. That's why I have to say what I'm saying. You are not stopping me. Njogedde ku luzungu olwaleero sijera kozesa luzungu lwange nze because I know very well lugenda balwa mu parliament nze sawa yona tugenda alien sikini alina ofuga ku Uganda sibya politics oli musically ye mukulembeze wa music gwe tulina mu Uganda. Wamanyi kyo oli muyimbi ng'oli ku federation mwe mumanya nti obutonzi bwa ddala bwabalazeeko bwabokesezza akajika mwe muli awo era ngawe muli awo muziki gwammwe wegguli. Obulungi tulaba najjo siza okulaba nkwanirizaako olunaku olwaleero tusazeewo nate tube nga tujjako mugendo tulabe akitambula kitya mu mbeera etambulira mweyembera. Hands live bagemanya gange kwetuli ku mukutu gwe tusiza Wanda Boy G akulaba nga ensonga ze tuzitematema. Olunaku olwaleero tusazeewo okubanga tujjako mugendo tulabe ekitambula kitya akakubye n'ebitambula bulanga njala okujjukiza Haji Ibrahim Nasuru yanna akugamba agendayo akulombojere edduwa obulamu bubeere nga butambula ddala bunja kanamba wekali awo embeera ey'eddogo nabisose kati yakoleko ndibuzi agezeze kunze wabakola kugwe enamba weeri awo amusooka nga mugira mikisa biki asobola okuba nga abitereeza oba oyina oyagala mirimu bizinesi zitambule n'ebintu ebirala bwe bityo mukoneko embeera ajja kuba nga agiteekerawo ddala so tutambula naye okulaba nga atubawa ekyenjawulo. Alabisa nki ekiriwo obulamu bugamba butya? Obulamu si bulungi tulibaladdemuuko naye nga wetuli ndi ku ddagala kati ngezaawo okulaba okilizinga omubiri mpola mpola klorofiiru klorofiiru kyekitegeeza ekyo kweri ku bitabo ebitani bye nasoma kitegeeza bwe kityo akataago kubanga kayika green akalule kataago akalule olidde kati ngezaawo okujjanjaba system erina obuzibu esaa zino nabadde kukanula nze naye navuddeyo nvuddeyo naye nga makanerekereze kanula sokeje meditating olw'ensonga eziweze tugenda okubanga twogerako kitegeera naye nga kyakabino labisayo mumanyi kyokulaba ye ntandise naye atubuye so akantandika endoza ku mukono gwange wano omukulu ali bize ng'embeera we mugezaako kubanga mumulaba owaayi ki ekiriwo akulaba omulundi ogusooka yandyagadde okumanya ate ono ani gwe tuleese olwaleero nomwamuyita Boy Magical musajja muyimbi musajja producer ate musajja muwandiisi wa nnyimba byonna music ndimala y'abasajja abasingawozi bampita ani advisor w'abayimbi oli advisor w'abayimbi mubuulizi w'abayimbi agezaako kubanga bateekamu ababuulirira abayimbi abali indisciplined abeeyisa obubi nga ba Pallaso yakale yababuulira nabagamba nti kino nekino mugero kino tambula yabawe ekkuba ettuufu abalyagala balikwata abatalyagala tebalikwata bagenda kugwa mbagwada. Ate ono mukama waffe gwe kiri kitya bulamu buli mutya? Obulamu bwo buli awo si bubi si bulungi. Akantu kano gwe nga gwe mundowoozayo lwaki ate gwe okalya? Akakikendya kana akakoola ebikoola byo nina okubirya kubeera kye nina okukola nina okubirya kuba ddagala ate nze kunze nkayita brain booster wanyise kakozesa abula simanyi oba muli kuki kuba katolaba ebikoola bino bina engeri gye biboostingamu obwongo buno nekyo sisobodde kutuukako bwe ndi akakoola mba nkiina mba ndi mu nnyonyi ngenzeko mu America abawizikidi bamba bonzeeko esaawa tuli wakati kale saawa zino mbadde ndi ku kisaawa Entebbe nga ngendako mu US. Ogenda kola ki mu US? Ali njagala genda kubonga ku Wiz Khalifa naye ate bwe nawulidde mbu ate Pallaso yaweebuuse empisa ngamba ate kati ate omulenzi akikoze atya nemba munyivu mukko obusungu bwombuyina batumbiizi. Pallaso ono bingi byogeddwa abamu bagamba akabadi kakuyisaawo ekivulu kimutuddemu that's why basazeewo alien bamuzanyise firimu eno abe nga akituulamu.
Mundoza za mutandike tu discuss tunyumye bunyumya. Nsonga eri bweti. Alien musajja wa maani. Ate Alien Uganda kati eyimiriddewo ku Alien. Musically sinti bantu Uganda baba enguudo zirimu ebinyambo Alien yazivunanyizibwa ku musically Uganda eyimiridde ku Alien Skin. Eti anti Alien Skin alesa abayimbi nganze. Abayimba enyimba ezigattako eggwanga kati ebyo byonna Pallaso byali mukola tunabiyimbako dda Alien twabiyimbako dda nga ffe twabira kati gambi ono producer mubuulizi w'abayimbi nze ndi mbega mu bayimbi ekitiibwa kyange eky'omunda eky'omwoyo kati nze abo ba Pallaso bona twali twabakolakolako dda lusaaki Alien Skin omulaba brandi ndala tovula batalina brandi nemuja agenda kukolekitinga nayo era bonna agenda bbanga babbangako mwe teri firimu gye bamuzanyisiza bamulaze bulazimazi ng'omu abeerawo ku gaadize ebiseera ebisinga kyemmanyi oyinako ku what happened really happened kyaki ekyabadde nabadde ku cupa sesabaddeko mbadde ludde ennaku zino badde nange mbadde sibitegeera bulungi naye ekyoba omanya Alien Skin kintu kinene nnyo mu ggwanga Uganda kati buli side eyagala emubeeko kyemuzza abadde abataddeko akazito era kakyaliwo kavuddewo golabye mu mulamwa gwe gwalimu yakozemu ensobi yonna kubibaddewo olaba yakozemu era yina waliwo ekimulya tewali kimulya nti ki ffe tuli babuufu ate nga ffe bino byaffe byaddala kuba ffe ebitabo byaffe bitono jasino nnono buno obutonzi buli mukola kye bakita batya mu luzungu regeneration buli mu kweddaabulula kati waliwo ekibayita okuziika okimanyi nti buli webajja development wabaawo ebifa wabawo ebifiira ddala enkyukakyuka oyosobere wano walugamba awo ensiko eri awo jjajjaffe yaluganda netutundawo naye enkyukakyuka y'amaanyi ensiko era mubatuuka ne bagamba nevaawo just ennono yaddala nti ennono erina engeri gye gyefunzafunza ebintu nebaako webitekano nosanga bataddewo kakalina ewali ensiko kati ennono negamba wabeerewo kakalina ako awo ne bagamba omusajja alina amaanyi azimba akayumba kukaira kumbe ennono yakimukozesa advisor nga tuddakewo kati Pallaso ono yagambye Alien yabadde n'abantu almost 15 ne twalabye Alien nga bamukuba empi yabuze kata yefukire n'okwefukira nga advisor mulina balabye mweyembeera omusajja yadde n'eggaali ne bamukuba n'ayagala n'okuba nga ebyo kati nze nga we nakirabye nakisomyemu naye ndabanga bayisobola okukuzaako ebbali nga beefula naye bagamba ne bakujja ku ggaaliyo okitegeera bakuzzaako ebbali nga bya mukwano bakuzzaako ebbali Alien teyaze na gaali Alien yagenze ow'omuuje gwamanyi nti ategeera gwalwaniddeko n'ezimu ku ntalo kozi ye abayimbi bawana balaga bulazi wanulaavu abalaga bulazi banange tusigale kuki naye kati Pallaso omulaba ebyaddala yayagadde akakasa abantu nti wamaanyi naye Pallaso tabangako wamaanyi Pallaso alina oluyimba lumu mu ggwanga enyimba za Pallaso zonna zefaanagana kitegeeza talina muziki Pallaso enyimba ze zonna zefaanagana talina muziki site naawe Pallaso ng'ayimba nze buli kyerina kikyo beebe omukwano gwelina gugo beebe babayimba nga muyimbi batuteeke mu studio kitegeera batugalye mu studio bagambe nti buli omu abeeko kyafulumya musajja ayimba nga tulidde mubiri nti Mayanja family ate ababana bali berinde emisambo egyo ebiri nze njiti ziri kunze namayanja ne mayanja obuyinza babuziza kunze Mayanja family temukyalina buyinza mu industry eno kibajjukiza obuyinza babubajjeko buli kunze nze ndiko musamba gwa mayanja ne mayanja era mubeeko bye mwerinda kwa kati fe tukozesa art namayanja ne mayanja era nze mbambi wakagwe ensoosa yankulembera njagala bategeeza nti emisambo egyebiri gyabeesalako dda namayanja ne mayanja nze mulina Mayanja family temukyalina kakwate ku industry ya Uganda emisambo gyabata that's why mukola buneeno abasinga obwo nebubacyankalanya obwongo ne mulya bye mulya ebiralalala ne musirwayira ku bantu mubeera abantu nga temunakola buntu obwo bwe mufeesa feesa obwo naye akaseera kabaweddeko mwokese nga bwe musobola mukubeyo n'abalala nga 8 nze kasate muzungirako mwana nze ndi wannono nze onkuba leero bazadde bo bagenda okulumwa ngo onkubye nawe baziine nnono nono kinga ateza abavuddeko dagambye ebintu bimu kukyuka saawa zineeno Alien yaliko omusamba gwa mutula ku ngoma ya Uganda waliwo atakimanyi Alien kati ne bajabuzi n'agamba bugambi luba luyimba ate bahita ate lubamu amakulu mukitegeera
ye muntu akuwa ati nga takukaka nnyo kuwulira nnyo kintu kiki kyagirabula n'akuyisizaawo message mu nfo n'opiikinga abeebuusa bokka bapiikinga kati waliwo bali eri empewo be zaavaamu abo beyita bamayanja family kati nze omusamba gwa mayanja guli kunze omusamba gwa mutuula ku ngoma alien skin yagusamira yamala alien skin ne waataabu kuddiza Pallaso musajja musamiza ategeera ennono naye ng'akukuba nakola buli kyayagala wabula we balinnya akantu ke wamukoze naye era teyakabaze musajja watu wakamukoze naye ekyo kyamuwadde kuyiga nti ensi gye tulimu wano weetuuse ne gw'otwala nga kyaliwo bulaadi olaba mayanja family bino ebintu byakyuse okuba hiti e Kampala tokyalina kumala kola stanti kuba bantu nowe ennono zakyuse alien skin akoze byonna byakoze just amawulire amabike ge bafrezinga nti yakubye abantu naye teri yali alabeko alien ng'akuba omuntu ekyo kyo tukikirize tukigaane okitegeera kati abantu abo balina akakundi kaabwe akakundi ako ke kali mukuba alien mwe ffe tulabye bulabi Pallaso naye waliwo akakundi kanene kalimu abalina emitwe egitaliiko nviri bangi abamu balina emitwe ku nviri naye nga just ziri mu space wamu tewali just basibirirako superguru waliwo akakundi k'abaniga sina barasita abaniga bali awo agayaaya gabbi kati ge gali mukuba alien kati galese ekitereke kya Pallaso kubanga byo biriwo okukola mivuyo bambi ne bane Lubaala alumye Pallaso ne Pallaso Lubaala ono akulumye muganda wange toli eyagala bamugoba ebweru olw'emize emibi gye yakolanga nawulya mbwagira tenankani muzibu nnyo tose tubyogera nako nebyo mu mpewo bibi nnyo tetusobola na biisaawo oba okitegeera naye mmwe basi omusajja ne bamukuba n'atazzaayo yaddaka nze kya Pallaso kola kye yakoze nkyogerako bwenti kwanza ekyo sikitwala nga kkuba Pallaso teyakubye yaweebuusa empisa kuba tosobola kuddira muntu awanisa emikono n'omukuba naye ne bamulutalo omuntu awanika emikono either aba akuwadde respect oba abakkiriza defeat kuba mu byo binawulidde mukoyo omusajja amugame n'omugamba osinze naga si byakusinga kati bweba byakusinga Pallaso ofaaki wane bandononya stanti ndera tambula nga weeyambudde omusajja jemwemba akwate ebisolo kimala okutunda shoyo sikwokesa new generation blood mwagwadda bampulire banda beri wano bampulire oba ne wenjogera wano bampulire blood bino ebintu birala akajjika mweke gala dda namwe mukimanyiwa just kukakamera buno butonzi bwe tulimu kati kambabulire omuziki guli muterera mu Uganda nze copyright mutuza meeting mukola buli kimu mubikole mbu muzaya muli ku copyright gundi mwe muli sedeza mweze kinze bagambayo ebyaddala ba men real ghetto oba originality ya ghetto entuufu yebaffe olaba magamba musibafe twasibanga mwete musibanga kunjala mmwe mukuze family zammwe zirinawo alien skin akulidde wantu wabi ye mu kale bayina guno muziki gwafo guno ogeno kuddako gwe guli mba yuti abatuufu abataliko yadda kagamba nti abo naye family yabwe bayina mu kasente fe tugenda okukola buli kimu tetulina nabijja wamu we batuziika bensi byali yatabukako dda abazadde baffe bali babatunza buli kimu bakola biki byonna tusitudde talent fe tetulina sente omuziki gwaffe gutambudde ku mativi bagukuba Katonda w'amaanyi twebaza amativi abakola ekyo tetubawa sente kuba tetuzirina kati nze wasente zengendo sasula ba Galaxy mwana ne wabula ati bo banonya talent ne bamanyi ono mwana ono tukole kitu muteeke Galaxy tuwayo respect mwana basoko okoje bebasi abazisemanyi n'abasinga ko basinziridde okubanga bakuba mwana nze akalozo kenandi wadde Pallaso badije ba Galaxy nze nina njogera yange egamba nti Pallaso buno baka bujjajoli nti bwe nali omuto nga nsoma nali nga mupitu nganda ulimu abaana balina emitwe minene mu kibiina nali manyi balina ngo tukulembera natefa ababanga n'emitwe mitini ebibuzo byagenda ngo okudda nga tefa abasinze kati buli muntu aba mutulubeero ngo ino omutwe omunene bwe gute nga mwana mama temuli byamu sogera naawe advisor Pallaso gwe twogerako ne vice president wa yomuko vice president actually yadira Shiba wano ku federation empya gye twalimu eyo nerabisanga tugenze oyisaamu kifaananyi kikyasigira eri abantu ng'omukulembeze nga gwa advisor nje ba federation eyo sibimanyi naye nga advisor omukulembeze kyewanezana kubyogerako buze ebirala tukitwale ndi mukulembeze Uganda federation etuufu bakwaba bano balaba basamira nnyo basiba mbasawo sebasamira gasibeyo mbasawo galogaloga abasawo be mugenda mba bagamba ekituufu nti bino ebintu birala kati mwagala koze kalino kambabulire obutonzi bye bukola obutonzi tebubeera mu nsobi obutonzi tebubeera mu era obutonzi bya ddala that's why nti
teri atafa omukulembeze afa minisita afa baba ne Yesu afa nazukira ngate bali balina bye bakoze naye kati gwe Pallaso tolina kyokoze kuva mabega ayimbye nedda omuziki gwo gwonna gubadde gwa mbiri kuba abantu omuziki gwo gubadde gwa kuba abantu kuva mabega y'okubeerawo kwe kubadde kuba abantu buno obubakatenga bukulu ngamba mmwe bayimbi bennyini nyabbawulamu ebiti bisatu nnemu obuteekubira kayimba okamanyi kabasudde kakomezaawo kuba abayimbi abawulamu ebiti ebi bisatu mulimu abayimbi sessanyu naye nga tamanyi kuyimba ate waliwo omuyimbi kumanya toyokya sapata akika ky'abayimbi Pallaso mbayimbi nga boy tebalina ndongo nga just they are favored because of their family names. They don't have music. They are nothing doers in music industry. Pallaso, you have no music in Uganda cause okuba ennyimba zefaanagana Tony yemu not one yasimanya mbuko era ashbeat kyusa kuba producer jango magico akuwa muziki oguliko muli kubikwa bokeseza akajika mwe muli awo era ngawe muli awo muziki gwa mwe guli we mugendo gwekubira wamu n'abo abalina emitwe egitaliko nviri n'abo abalowooza nti bakyalina emitwe gyakaladda emitwe mikalu nebe tulabanga bakyalina enviri ku mitwe basi bakonsibe na super gulu mu federation eyo temuli muntu mulamu federation eyo erimu abakazi tebategerekeka singa bamusanze nga yakazuukuka abakazi abo baba kubirira plaster ne bateekako party abakazi abo bafa dda abakazi abali mu federation mwena muli balwadde musa abaana bato mugenda kutta buli kiramu nefe temugenda tusobola bino bya ddala enonono okitegeera buno obutonzi bwatuleese bameni kuno si kuwanda kuno kubuulirira this is not a joke mutuwe ku respect fe abaana b'abanaku ekyakubiza alien respect nedda alien obakale ekigambibwa ekikola ekyamukoleddwako ekikola tukivumirira kyavudde ku respect yadde ta respecting amukulu ate omukulu yakulembera abayomu kubakulembera abayimbi gye buvuddeko wano ekintu omu kubakulembera abayimbi mu ggwanga Uganda anti balina akakundi kaabwe nga gambye oliwe twagendayo bucket azenagenze endimbe g'abayimbi era nabituukamu bweti nedda bagabiriwe kyamalirizo byako tebakokyayo kyakabwe busungu anedda era ze si kyekyantwalayo ze nagendayo okubalabisa ikanaawe enzongo njokyonjo kyabi buli be batusiza wendi muzungu alina olugero olugamba ezo sente ezo batuwaza do respect a fool to avoid noise kamusajja aba kuwadde ekima nagira bwati aba alina byeyewala okuwala okulekana nashegera ayina federation yekyeki nemwe temukoowa kubeera mu ebyo bintu dabayo bino ebintu biriwo biti abaasuba n'abantu bali mukola byabwe okigere abaasuba buli bumeka kati buweze kati akakundi ako kalaba ebyo ebintu byonna bye bakola alien skin takkiriziganya nabyo okigere cause alien skin amanyi bulungi nnyo nti abo n'abo abali mukola ekyo ekintu kye baliko mbu bakola federation si yeyabatuusaawo we muli you struggled lwakuba ti temwali ready for what you were doing ne mutakifunamu even up to now mukyali ba beggars we have brought what they call real music tukuba ekinu nga kyaddala go check on my music omwavu kipampa my YouTube channel sekubira kalango koza mu star waka wanga genda kuntunda fede tugenda kola ezo star nti fe art waffe yagenda otufuula ensonga cause in art everything is possible and we are blessed. Okay. Yes, hands pro live agembanya gange awona benji ko tusizo okwanga tulabisa tulinerabisa of course ye tubeeranga naye each and every other day ndine Mike Don ageza okulaba nga ekifaananyi kino kikutuuka ko bulungi nnyo gy'oli njala tumalirize buli omu njagala mpendo woza nga tumaliriza tuzingiramu ensonga eno tuyasooka na advisor all this okulwana kuno kukyali nnyo relevant mu industry waliwo abadde bagamba nti embeera ng'eno ng'ekyabaddewo kikipinga industry okubanga eri vibrant okubanga mulimu ebbugumu okubanga enyuma no ebyo byaggwawo ebyo twabigeje that's why alien skin tazanya stunt alien skin tazanya stunt ekintu yasooka okwogera nga tandaba nagiwanikayo yagala buladi bintu byakyusemu kati ati yayogera teri agenda kuba muntu wanene okukola amannya advisor kadumalize njalo mpe ekigambo kyekisembayo ku bino byonna ebyo byadda mukoye mukadiye tebakyakuwa abantu okuyisawo omuziki gwetambuza gwokka ati bongo mutunule mu mbeera eri mu ggwanga mukubezi hiti nammwe muve mu ebyo federation
muveemu ebyo mukola ebintu ebiruma abantu mugenda kubeera bakabina ne sente mugenda zifuna nga bade naye temusafuna sente ekisooka temuyiriko kasima babipali bakaddiye betulaba just miwowongole abo abantu bafa dda walking deads whoever is in federation is a walking dead I'm telling you they are the same Pallaso and company they are the same bila chebigata kwenda swe ebebende mbera ngo yagaddeyo nzabana abali eyo abakuba endongo chemba saba chemba wagira chemba advising abakole kuba ndongo ya kabi buli kimu kijja kwekola kweto kuba abantu okitegeera gutokola ki ate buli kintu kina akadde kakyo waliwo akadde ko kuba olimba lwoko TV nga tokase waliwo akadde oli okukubira essimu nagamba njala kutirako emitwalo 5 just onsanyusa waliwo akadde buli kimu kina akadde kakyo so byogamba byo stand eyo byabaaje byadda dabayo emisamba gyakyusiza obuyinza byali byebina okuteekawo industry yaffe kati ennono yakyuse Mayanja family yajja mu industry ya Uganda ng'erina omukono mu kusooka bajja kuteereza industry kati empewo ne bazisobya kati empewo zazze kunze nze ndiko empewo ya Namayanja ne Mayanja alien yaliko empewo ya omusamba gwa mtula ku ngoma mu Afrika kati yonna nze nawulidde essanyu bwe nalabye bwe nabadde ne baseneda bali enskin ng'afunye award ya Africa bamwadde mama award ya Africa tewali yali afunye waneno mama award tewali mu Uganda wano yali afunye yadde award entuufu ovudde kwana agala sima bafuleka edikenzo yafuna ki BET tajifuna ng'akeyo nze ngendo gireta mu Uganda eyo nze ngendo gireta aliyensi inagera leta gundi ene choice award yagifuna nedda bagimuwerawa ye yayimba luyimba kyo lwagimuwesa ate tuweremu ate oyo si muyimbi temutukubisa kati BET abagimuwa tetokera ku federation bantu wano tuli kumulamba tetudamula kwogera ku ali mu federation video abo bebamu be bali mu kukuba abantu ndeza ka video kamu nga bagimukwasa edikenzo tumalirize amba ebiga byange byandisembyeyo nandiyagadde okulabula abantu bonna abaagala okukola stunt ez'ekika ekyo violence si kye kintu kye twetaaga mu music industry tukubisa copyright tugenda okitegeera violence si kye kintu kye twetaaga mugamba kijeko tatulabisa tusasire bwolowooza nti endongo ekyatambulira ali ku biseera bya Bobby ne Kamine Bebe sima byekubya amasasi oba oli mu kifo kikyamu endongo kale saazi ngeri gyetambulamu bintu biri so advanced kuba n'omulembe naawe ogulaba tuli mu 12 tetuye eri mu 9 so Pallaso bwaba asiwusa empisa buli yenna abadde asuubira okujja mu ngeri etyo nga gwogenda kwekwata ku basita baffe ababa baliwo osiwukirwa ku empisa zo Pallaso is a star as well sinaba mutegeera bulungi kale nga yo omuntu oba sitaabu njagenda bunoonyereza yakoze mweka tubabulire abasajja bateeka mu nnyo kole fujjo tuli mu art violence si kye twetaaga ndongo. That's all. Pallaso star. Yes. Net sikyalina okukola atoba nga si tojja zala wanyo gama mtana tana kyakola tana kyakoze ku industry. Yes, alina kyakoze ana byayimbe. Nato walo kyakola. Oyina yendo. Bembanga mbadde sinabiwulira si musango. Nzo kwanga sinawulira Pallaso byayimba. Wakati enyimba z'abantu nyinyo zemanyi. Pallaso inolimba. Senziwulira bawizo bawulira eke namuwulira ne Pallaso. Mbadde sinamuwulira. Mbadde sinamuwulira. Enyimba zezo zonna engoma yemu just tulaba babane mpewoze zibabaddeko zabatadde bwena mubikoze naye ekiro munzikiza temuzimanyi ekiro munzikiza ogenda biyimbirani abawagizi beba byagalira cricket nedda bagulirira abantu babiwulire okitegere babitukaka kuba kakati olaba they pay for basasula platforms zonna nga tena kyakola era bagenda beerawo nga tulina kyakola byebituvugira mu matwe oluusi ebituvugira ennyo mu matwe byebakalaasonze mu geto gyembeera gyembeera banyweranga nnyo enjaye mu maaso tinenekanga nga ngize otegede kati byebyo batukuba omuziki ne twekanga nga tuli ku bikwate byabwe but ennono ya ddala banna Pallaso olina engoma emu mu Uganda toli wakabi Pallaso ekyagobye obweru okimanyi nkimanyi Abanyuganda bakimanyi naye bye 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 datire gym enkola eyo promoting omuziki ebweto yaggwawo mutwabuzeeko gigi nebintu ffe tugirina weewuze endongo eyitawa ne batukaka batuuze
temwagala okumanya mutwebuzeeko nga tete badde ki gwe bino ebintu birala ate buno obutonzi kati ze musanganga ne munsabulangamu Pallaso ogenda kulubya bazadde bo ogenda bakabya boda muno okole fujjo ku bageto youth ogenda kabya bazadde bo you're not going to die but you go make your parents suffer and you will be in for it you will be the one to blame mulumiza abantu bangi you guys because mwagala okuyisawo what you call your talents you don't have any talent you just mwagala okuyingira business eno nga temugisobola just because you saw your elder bro nga alina watusiza industry yaffe so you decided to do the same thing but abamu temusobola muliwo just kulwakusasira kwa Katonda namandwa zezibabadde zibabiramu naye kati zabatadde emanda nze nzirina temulina muziki site mulekerawo ebintu byemukola kubanga tugenda kubakuba omuziki mutandika okubambuka mwafadda embalabe zonna eziruma bannayuganda ziri ku muntu omuzi mulinga amayute nkubye nnyo studio kiwano studio bagita Top Shutter Records bannaye mujje tukole omuzigo gwaka bagita Top Shutter Records tuna sound omulungi tuna writer abakabe tegera bulungi nnyo bale banyi mwavuddeko era tugambayo mwayiseeko dda byetwogedde tubyogedde tutegeera muli soba ate nga tetuleeta enemite toba tugamba munayuganda kunyigira abantu abo fetutegeeza muli soba bude buno muba mwayiseyiseeko dda alawudandiklia nyenga obadde okyalagira abantu abasajja wonna ogenda ku YouTube wandika Boy Magical ku TikTok wonna Boy Magical BWOY then Magical era wena ojja kuba obiraba emirimu egitambula byonna tubikola nega bino byaddala bagambe nno neekola bino ebintu bagenda laba ati agenda tambula yekka bino ebintu si byakukaka talenti tebagikaka mmwe tebagulirira talenti era ntumira omuyimbi akyali eyo nga tosoose kwezuula mugendeko waka mukwate embibbo Pallaso omulimu gwalina okola gumanyi Pallaso alina kuba mwetisi Pallaso alina kuba mwetisi ngalaba kitulera nga kijja bino ebigugu kale ne bamuwa obukulu nga yawandika abaana abagenda okwetika omulimu gwasobera bye byamaanyi omuyimbi taba bwatyo tagenda nga akuba buli omu ne baganda be nakuba mbu yeye brandi ye ebyo byaggwawo dda banange nnono yakyusiza nnyo ebintu that's why waliwo ebintu omulusi ebituukawo ne tubeera nga tetulina olusija kyakuddamu ne tukyabutoga kino kituusewo nga tubere tekisuubirizwa ne kati muleeta ebintu olwedde tubisuubira nti bye mulowooza entegeera zammwe tubalimu nze ndi mbega w'abayimbi nsobola okumanya Pallaso kyolowooza nsobola okumanya gundi kyalowooza Kyutikaye nsobola okumanya Rocky Giant kyalowooza ssaawa zino kuba entegeera y'emu entegeera ya Pallaso eya Kyutikaye eya Rocky Giant sivumye naye nga ate Rocky Giant ategeera nnyo singa Pallaso tetusobola kusukako wano Hands Pro Live ambale ne Mike Don ku camera. See you next time. Bye bye.